Oluyimba lwa Shiba neyanziza lukyakutte akati ate nga Lema Namakula ne Bawe Amza bekoze obusolosolo mu katambi ate nga munange omuyimbi Pinke ate walikosa ate ne Ava Peace munange ate laba balina ekipya ate kibafumbye esaidi eno ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa ne Shiba Kalungi. Shiba Kalungi munange atukakasiza wali era atugambye tino oluyimba lwe munange ate neyanziza lufunye miliyoni 2 ba views munange ate ku YouTube. Omanyi kye bayita miliyoni 2 nozifuna munange ate ku YouTube views munange ate gubeera muzigo mwerere naye nga munange avuddeyo era n'atulaga bw'atyo era nga bolaba ka video ako kakoze akataddeko wali ate ku mukutu gwe ogwa Instagram naye nga bw'atyo munange ate omuyimbi Shiba Kalungi bwe mucekinzeko era nga akyali munange ate wali e Canada ate nga akyakwasaganya ensonga wali esaidi yonna nja kuba nga nkuwa byonna ebinaamufaako esaidi eyo wano ku Jaminat Yugi. Kakati munange kankuggyewoko awo waliwo akatambi ka Lema Namakula kosa ne Bawe Amuza engeri gye babadde beekolamuko obusolosolo mu katambi era nga bolaba awo naye nga akatambi ako nako katwedinze nnyo munange ate wali ku mukutu ogwa TikTok ye Lema Namakula kosa ate n'omukulu Amuza esaidi eyo. Kakati munaye awo kankuggyeko ku katambi ako ate nkutegeezeko omuyimbi Pinke kosa ate ne Ava Peace bakoze kolabo labisa muno wali wona Pinky, all my time. TNS Ava Peace, baby. Jira tukwado ude. ate nga bamazidde okubeera nga bawutadde osobola olukyekingako ate wali ku mitimbagano obeere ng'okikwasaganya mpolampola esaidi eyo naye nga bwekiri munange ate bwenkyekizako ku bantu bano ku bayimbi bano ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo nezi update endala making sure nti no osubscribinga wobeera nga tonnaba bwekiti.